Kubuzi zako nze Kapalaga Byebe mwana wa mama asesetula. Ka video kano njagadde just kakusiibemu ng'okalowoozaako. Mu kulonda kwa NRM okugenda maaso, waliwo ka video akabadde very disturbing. Nga basimbizza bannayuganda layini. Babawa 1,300 bazigabana abantu babiri. Then bagende balonde omuntu. Ekyo kiri kyannaku nnyo. Uganda bajawulamu ebifi. Omanye waffe twalyanga nnyengege kakati nga wabeerawo ekikira ekitwe n'ekyawakati. Kati Uganda bwe bate bwe bajawulamu. Waliyo abantu nga bitwe, waliyo abalala nga bikira, abalala nga kino ekyawakati. Buli muntu mu Uganda bamuteekako kye bayita price tag. Price tag nga bw'ogenda okugula ekintu oba sukaali oba omunnyo oba ebijanjaalo n'osanga nga bataddemu akagundi nga kaliko ebbeeyi wano nti kiro ya 2,000. Kye bayita price tag. Kakati buli muntu bamuteekako price tag. Era abantu abamu boolaba nga boogera nnyo kyova olaba nti olumu mbeewuunya nga muweddemu amaanyi. Gundi atuliddemu olukwe gundi agenze. Abamu boogera nnyo price tag ye esobole okwambuka. Kakati bw'oba omwesiguliddeko ojja kuggwamu nnyo amaanyi. Bw'oba tomwesiguliddeeko ojja genda maaso n'okulowooza n'okukola ekyo ky'olowooza nti kye kituufu. Kakati abantu abo bonna boolaba bagenda naddala abalinamu ku maanyi batandika okubawa emmotoka. Ndooza nga wawulidde mwami Basajja Mivule ng'agamba nti ayagala bamuwa emmotoka ya $5,000,000 bamutereko ne pick-up oba banaamuwa ku zino ze baaleeta eza COVID abantu ze baawaayo atandika okukubira president campaign. Kakati abantu bwe batyo gye bali bangi. Buli gw'owulira gundi yagenze bamuwa ssente ezo ezizo leero ezange. Abamu ne babawa security yandikuumye ekyalo kyova olaba gindi babyeyo gundi ente bazibye waliwo security ng'ekuuma omuntu omu alina abasirikale nga 2 oba 3 oba omu olw'okuba yasalawo n'awagira president era ne president n'amuwa ekirabo n'amugamba nkuwadde ne security. So ezo zonna ssente zizo era zange ezikola ku ebyo. Naye buli muntu bamuteekako price tag. Kakati abantu be walabye waliwo abantu be nalaba ab'esheema nga bo babawa nika. Kanika akapale k'abakazi ak'omunda ke bagenda babagabira. Eyo ye price tag yo. Omuntu oyo kyaba alowooza nti kyozitowa. Kakati gwe bw'omuwa akalulu kitegeeza nti okkiriza nti ozitowa mpale ya munda oba ozitowa siringi 1,500 nga zino ze baadde bagaba. Baadde babawa 3,000 ndowooza oli yali talina kinusu kya 5. Kati ng'akwata babiri n'abawa 3,000. Agamba mugabane 3 2. Ekyo nno kiri very sad. Uganda olwaleero we are at crossroads as a nation. Simply not because Robert Kyagulanyi got an F9 in math. No. Uganda teri mu masaŋŋanzira g'erimu olw'okuba Kyagulanyi yagwa GP. As a matter of fact, abayita GP ne bayita ne math be bamukozesezza okubba eggwanga lino. Kati kiri gy'oli gwe ng'omunnayuganda okumanya obuvunaanyizibwa bwo. N'omanya nti obuvunaanyizibwa bwange kiki? Obuvunaanyizibwa bwange kuzuukuka ne mmanya nti abasajja batubbye. Kiki kye nnina okukola?
nteekeddwa kwenyigiramu mu kukyusa eggwanga. Njagala okujjukiza muganda wange nti oli awo oli yala. Naye njagala okutegeeza nti gavumenti ya President Museveni bwe yajja wano mu 1986 bakola kye bayita currency reform. Ku buli muntu eyalina ssente ne bagenda nga bajjako 0.2. Kitegeeza ssente z'oyina gwe obwanga olaba nti oli yala. Bw'obanga olaba nti oli yala oyinamu mutwalo, gattako 0.2 ku mutwalo ogwo. Gattako 0.2. Kitegeeza in actual sense oyina kakadde. Kubanga gavumenti bwe yajja ne bakola kye bayita currency reform, sente ne bagenda nga buli sente babagamba nti buli sente z'oyina salako 0.2. Then bajja n'otumine kwe kutuula ne badesigninga artwork owa sente empya. Kubanga ziri sente ez'edda zaabangako bifaananyi by'aba president. Kati njagala okutegeeza nti ezo sente ezo 0.2 zaali sente era toyinza nze naawe tetumanyi gye zaalaga. Kubanga bwe bagamba nti omuntu eyalina emitwalo 10 ebiseera ebyo baamuggyako 0.2 n'asigaza 10. Kitegeeza nti baamuggyako emitwalo 9.9. Nze naawe tetumanyi gye zaalaga. Naye ku ssente zonna z'oyina bweweeraba ng'oyinamu siringi 10 bwe ruti, manya nti in actual sense wandibadde oyina emitwalo 10. Kubanga 0.2 baaziggyako. Kati gwe 0 ziri ze bajjako zongereko ku ssente z'oyina. Ze ssente ze wandibadde oyina. Naye olina 10 olwo olwandibadde emitwalo 10 naye terusobola yadde okujja e Kampala paka Mukono gy'osula. Oyina akakadde wandibadde in actual sense bw'oba oyina akakadde wandibadde oyina emiliyoni 10. Kitegeeza nti eyalina emiliyoni 10 ebiseera ebyo baamuggyako emiliyoni 9.9. Simanyi gye zaalaga. Now, muganda wange, revolution ebeeramu okunakuwala, ebeeramu okuyiga. Tuyigira ku mulimu. Ffenna tuli bannabyabufuzi naye buli kimu we are just real. Twogera ekigenda mu maaso. Kye twogerako kyekyo ekigenda mu maaso. Bwe mbagamba nti yadde nga babadde nga bagezaako nnyo mbadde nagaano kyogerako. Kugezaako okulaga Kyagulanyi munnange simanya yazaalibwa mwaka ki. That is not the issue. That is not the issue. The issue is esente z'Abannayuganda zibbiddwa. The issue is amalwaliro Bannayuganda gye bateekeddwa okugenda tegaliimu ddagala. Olwaleero bakugambye nti Mulago muveeko togendayo gwe nakunkunye dda w'abakungu. Omanyi lwaki? Kubanga tebakyasobola kubuuka kugenda mu Amerika kubajjanjaba. Tebakyasobola kugenda Bungereza ennyonyi ekisaawe kisibe. Kati kabaddire Mulago bamubatereereze. Naye nga bulijjo tugamba bannaye Mulago teri ddagala. Kati kabaliseeyo bo bagendeyo babajjanjabireyo. Gwe kamukujje tolinnyayo. Basically that is our struggle. Struggling okukyusa Uganda. Erekeraawo eve mu mikono gy'abantu abatono edde mu mikono gyaffe ffenna. Ekyo kye kikeeza nze naawe n'oyo n'oli. Kamiliyoni yakiyimba. So buli muntu gw'olaba
ng'agambye kakati nze banvumye nnyo erererere manya nti sente ze bamuwadde oba emmotoka gye bamuwadde $5,000,000 bye bitanda ebyandibadde bigenda mu malwaliro gye bandikujjanjabidde. Era manya nti ggwe andaba nange ffe bakamukujje teri agenda tuyita kutugamba nti owaaye jangu. Era beeraawo ng'omanyi nti singa bayita Kapalaga n'agenda ne bayita gundi n'agenda ne bayita gundi n'agenda nze nsigala ndi bulungi, ansi eri nti nedda. Buli muntu aliwo ku lulwe, tuli ku lwaffe. N'olwekyo tunuulira abantu bonna ng'omutunuulira n'ogamba ono gayi, naye nga gw'omanyi nti saawa eno yakukyusa ggwanga. It is a revolution.